Akakiiko k'ebyokulonda olunaku olwaleero kakakasizza abantu 9 okuvuganya ku kifo ky'obubaka obwa Kawempe North. Okusinziira ku kakiiko abantu 14 be basabye okusaba kwabwe okwesimbawo kyokka nga ku bano 9 be bakakasiddwa, 2 bagobeddwa olw'ensonga ez'enjawulo so nga abalala 2 tebalabiseeko. Ng'ogyeko abasunsuddwa olunaku lw'eggulo olwalira basunsuddwa kubaddeko Ismail Musiitwa munnakibiina ki People's Progressive Party PPP ng'onaategeezezza nga bw'azze okugatta bannakawempe oluvannyuma lw'enjawukana ez'amaanyi ezibadde mu kitundu olw'ebyobufuzi. Constituency yaffe eno y'opposition naye ate opposition esinga ze tubadde tulina muneeno zo ziyimiriddewo mu kubeera mu nkaayana ne babeera nga tebakolera muntu wa wansi. Naye ffe nga People's Progressive Party tuzzenga abagenda okugatta bannabyabufuzi, tuzzenga abagenda okugatta bannakawempe bonna. Muhammad Mutasindwa yeyeekazaako erya Sweet Cake newankubadde azze ku bwannamunigina naye agwa mu kisinde ki People's Front for Freedom PFF ekikulemberwa Elias Lukwago nga bano bwe beekutula ku FDC eyawamu. Amangu ddala nga maze okusunsulwa aweze nga bw'atagenda kujuza bannakawempe naddala bannakazadde b'eggwanga okubayamba mu bizibu byabwe. Abakyala Sweet Cake wammwe omanyi nze ensonga zange abakyala basinga ozitegeera. Omukyala ye muntu atakyukakyuka bannaayi kawomera wa muwendi saabawuumya wabula yennyamidde olw'akabonero ke okukyusibwa n'aweebwako eggaali. Bayuuni era munsaasire n'amasuuti gano ngenda kuba ku ggaali nga tuyiriva. Njagala kubategeeza baneegoona alaba ku ggaali akabonero ggaali. Omulala talutumidde mwana ye Hamuza Ddamulira omuyizi ku ttendekero lya Metropolitan International University ng'ono yo oyinza okugamba nti ebyokujja okusunsulwa bimuguddeko bugwe anti tabadde na kisaanyizo na kimu kyonna ku ebyo ebyasabwa akakiiko k'ebyokulonda. Ku University Metropolitan International University ndi mwaka gwa kusatu senizeeyo. Okay, wagendayo otya njagala certificate ya yone. Yino mukama wange. Yeri usinde yeno. Ono yeekokkodde akakiiko okusaba omutemu ogw'obukadde obusatu okwewandiisa olw'abantu abamu abatabusobola newankubadde bandyagadde okwesimbawo. Naawe sooka otunuulire okulaba nze nnyinza okuba ne miliyoni 3. Ndi bubi kyovulaba njagala kusaba bannakawempe olunaku terunaggwaayo okwewandiisa kukoma ssaawa 11. Nkuba omulango ogutakungula bw'abanga eri omuzira kisasobola okunnyamba ampe miliyoni 3 nzije neewandiise. Munnaddipi Kasajja Henry Mubiru naye olwokano luno talubuzeemu era ng'azze ne bannakibiina kye ababadde bamuwerekeddeko okusunsulwa. Mu kwogerako ne bannamawulire ategeezezza ng'ebyobufuzi by'eggwanga bwe birina okubbululwa abantu bave mu katemba n'okuzannyirira. Bantu bangi bavudde ku nsonga y'obukulembeze ne balowooza nti obukulembeze bwa kuzannya, obukulembeze bwa katemba, obukulembeze bwa kunyumirwa. Buli we mulowooza nti obukulembeze bwa kunyumirwa temujja kukyusa bulamu bwammwe. Ategeezezza bannakawempe nga bwe batasaanye kutunuulira kibiina wabula batunuulira ensonga nga bwe badda ku musingi ogulambika buti ebyobufuzi bwe bisaanye okutambulamu. Kano akalulu ke tugendamu si ka kkala, si ka red, si ka yellow, si ka green, wabula ke kalulu akagirimu okusoomooza eggwanga lino nti tuddeyo ku musingi omutuufu. Tudde eggwanga ku line tulongose ensonga z'obukulembeze. Munna NRM Farida Nambi naye asunsuddwa era mu kujja kwe azze n'abakunzi b'ekibiina ki NRM Rosemary Senninde. Ono agamba ke kaseera abantu b'e Kawempe okuva mu nnaku. Mukimanyi tetulina Seed Secondary School, mukimanyi tulina okubeera nti tukendeeza omujjuzo mu Kawempe Referral Hospital, tubeere nga tufuna tulinnyisa ku madaala ga medical centers ng'ey'ekoma Mboga ey'omukikaaya. Moses Nsereko ngono yalemereddwa okusunsula olunaku lw'eggulo olwalira enkoko yagikutte mumwa era olw'ekisa kya Katonda amaze n'asunsulwa n'ategeeza nga bw'ali omwetegefu okukolera abantu. Nze nazze kolera bantu nti miliyoni 2 bye bawa MP agule emmotoka nzirina siri mwavu lwakuba neeyisa ng'omwavu siri mwavu maama kitange yandekera ekazetaka 10 siri mwavu nze kolera bantu. Njagala nnyo okulaba nga munnanga alina essanyu nga n'oli alina essanyu nga n'oli alina essanyu. Ennyambala ye ereesewo ebibuuzo eri ababadde bamuliraanye kyokka n'ategeeza nga bw'ayambala n'ekigendererwa. Eno koti nagisikira ku kitange omugenzi Peter Sebusoloka gwa Busulwa yaŋŋamba bw'obanga olina ky'oyagala oyambala ng'eno kooti. Emikisa gyonna giri muno kuba nze nasikira kitange era ky'ova olaba gye nnyambadde
nomination de Henry Makabayi akulembeddemu okusunsula kuno era nga yakulira ebyokulonda mu Kampala asabye bonna basunsuddwa okudda olunaku olw'enkya bakkanye ku bifo n'obudde bwe banaakubiramu kakuyege waabwe. Ng'ekigendererwa ky'olukiiko olwo tubeere ne programs ezitakuubagana, tubeere ne program nti ono candidate ali mu kitundu gundi tewabaawo ate candidate naye abeera nalukiiko mu kitundu ekyo kubanga wayinza okubaawo abantu obutakkaanya n'okulwana oluusi. Akalulu kano kakubaawo ennaku z'omwezi 13 omwezi ogujja. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV. Allah subhanahu wa ta'ala bannakawetu bamulabe bamulonde Allah subhanahu